Akaweddemu emotoka za Alien Skin zitwaliddwa lwa mabanja akatambi nga bazitwala kengendo kuberanga nkulaga abuterevu mu maasawo gulire etambula nti emotoka za Alien Skin menke wange bagenda kuzitwala simanya ababanja bakyabanja era banyivu nnyo lwaki yazitema n'ebirala landlord ennyumba ajeetaaga tagenda kuddamu kubakkiriza byonna n'ebisingawo ku Kasuku wazabanga eyekoledde erinnya mu kuleeta stories eziri so controversial. Now, Kasuku, I would expect you to do more than this. This shouldn't be you at this time. Anyways, bw'oba oyagala kutegeera obunafu n'obunaku obuli mu musajja naddala oyo gw'olina mu nnyumba omuwulirizanga ku njogera ensala gy'asalamu ebigambo. Omusajja bw'aba ayogera ku milioni 3 n'azizimbya ne zibanga akawumbi manya nti olina munaku. Omusajja bw'aba anyumya ku musajja munne n'agaa nti gundi yalina ekizimbe ky'akawumbi banka ekitutte kubanga yeewola milioni 5 n'alaba ng'ekyamaanyi okuba nti ono aluzinze akawumbi manya nti olina munaku mu nnyumba era muliba temuli gaggawala ne bw'aliba agaggawadde mulifa muli banaku naddala ku mitima singa aba azifunye. Ono omwana Alien Skin bwe mga nti agenda kuggwamu oba aweddemu lwakubanga simanya ababanja emmotoka bwe kibanga kituufu temwerabira nti ku ssaawa eno buli omu ayagala kuyitawo eyalemererwa abadde mu shadow ban akimanyi nti okwogera ku Alien Skin ajja kuyitawo. It is good ono omwana yajja kuwa buli omu shine era bw'obulya nga tonnagimufunako kwata tega kamera mwogereko naye ku ssaawa eno olina kumeka sure nti omwogerako birungi kubanga wokwatirwa ng'omwogerako ebibi ate kiba kirala nnyo. Ekibuuzo kiri nti ani agenda okulayikinga vidiyo yo so woomesa emboozi y'omwana ono teweerabira ka free Alien Skin. Back to the point. Omwana ono bwe bukya ku makya ne bagamba nti Range Rover bagikima bagibanja. Range Rover ya ssente mmeka Kasuku gwe woba olaba bw'aba yasobola okufuna obusobozi obugamba nti ngenda gisobola ne bw'aba yagijjayo ku milioni 10 n'asigala bamubanja milioni 8, 9, 10 whatever naye ng'obusobozi abuyina kikulaga nti liigi mwali Alien Skin oyinza okubanga gwe Kasuku tojja gibeeramu oba nga toli gibeeramu. Gye n'okwewola milioni 5 mu banka kitegeeza nti obusobozi mba nyina wa milioni 2. Gwe kyogendera mu banka ne bakuwa akakadde kamu kitegeeza nti obusobozi olina wa milioni nga 3. Alien Skin teyenkana nammwe. Alien Skin okuba nti alina emmotoka ezo zipaakinze mu luggya si za business wabula za kwevugamu once in a while oba oli awo n'ezimu nga yeevugamu n'agenda n'akola it is okay. Naye nga zipaakinze awo paakinze kitegeeza nti omwana ono yakolamuko kasente era bwe tuba tugamba nti abasajja oyo mmenka abeera musajja waddala. Yes, mukwano gwange gwe akyandaba ku mukutu guno ogwajjika media nkusaba likinga video na watanaba kuberanga subscribinga ku ssaawa eno yennyini nsonga zikyali za Alien Skin zikyakutte wansi ne waggulu ye mukyala generation zikansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko akatambi kakyali kawanvira ngenda kuberanga buterevu nkakwongera nenga nsonga za motoka kigambibwa nti motoka zaagala kuberanga mwana tu zitwali anti zibadde zikyalina amabanja gezitannaba kumalayo ekitegeeza emmotoka bazigula mu kibanja mpola ate bw'obanga tonnagimalayo omugagga aba waddembe okujja nagisika kuba kaadi yayo yabeera nayo. Kankongereyo n'akatambi mengo okupangisa ennyumba nga ya milioni 5 kitegeeza aba yakolera ddala buba busobozi bwe bukya ku makya n'abanga kati tabulina kubanga ali mu kkomera. Bear with me ono gwe mulaba yakamala mu kkomera ennaku actually ndoza kategena kuwera week bwemba siri mistake sagana kubitegeera by the way sana birowoozaako naye ne mubanga mutandise okulowooza nti ennyumba ejja mulema okusasula amamotoka gana amulema ne bwe bukya ku makya ne bagatwala. I can assure you tusigala tugamba nti mmeke yakolamu kuba yasobola okubanga agula Ford eyo yasobola okubanga afuna Range Rover eyo oba agimazeyo batannagimalayo. So that is not news. Bogezangako okuteeka musajja muno wansi lowoozayo gane kino wemba nkyogera bana lowooza nti ntegeera mukole eggulire ku mmenke naye kola eggulire lyoga nti okay kati ndi mugamba nti bagenda mutwalako amamotoka naye kasi kiwoomereza kyogere bwogezi nti nanyini motoka yagala agenda gitwala
kirekawo nonno we mutaabeeraawo nonno oh please. Anyways, ebimu tubyogerako kubanga era bikyali within situation eriwo kati nga ejje tugaa nti free Alien Skin, free Julio. Bw'osanga ka video nga kolina okubaako nekyonnyonnyola abantu bannyonnyola. So mwenna abali mu kutya papa tajja kuba na mmotoka neera papa tajja kuba na wakusula ajja kubeera nawo ate n'emmotoka ajja kubeera naso. Zana abeera asobodde. Kuba Menge talina kye yali akoze ng'akikola bampaane bandabe banjogere kwa mwe mwamwezuulya weezuulizi nti ebanna alina Range Rover ne lifuuka eggulire. Oba mukategeera akantu ako muyiga omuntu gwe musapootinga bwe buzibu. Mulowooza ono muyimbi wa bulijjo nedda. Ono mwana mulala muko. Temwerabire nkya mubeere n'empisa. Cheers out. Yes, ibutereve embeera nno bwetyo bweri ku side zeeyo yonno ye mukyala Generations era ng'ono amanyikiddwa nnyo nti nfanfe wa Alien Skin nga bw'okiwulira era Alien Skin waagwa noono waagwa era kasita okwata ku Alien Skin obeera omutabudde obeera okutte ku ye obeera nga amanyidde ye era kyova olaba avuddeyo mu katambi ako kova okulabika nga ate mwana tu olabako ng'awolereza Alien Skin nga defendinga Alien Skin ku bigambibwa nti emmotoka ze zaagala kubeera nga mwana tu zitwalibwa. Olunaku lwabadde lwaggulu omukulu Kasuku yavuddeyo n'ategeeza nga emmotoka za Alien Skin bannannyinizo bondi gye yazigula gye baagala okubeera nga mwana tu bazisika nga nsonga kyezisisa kigambibwa nti emmotoka zino yali teyazimalaayo ekigambibwa kitegeeza nti yazigula mu kibanja mpola. Yazigula mu kibanja mpola kakati ate bwe yazigula mu kibanja mpola Range Rover mwagiraba n'agigolako modifications nebeera nga bampa yagijjako n'ateekako ebintuntu bye ebiralalaawo ekyanyiiza nnyo omuntu eyagimuguza olw'ensonga Alien Skin yagikolako ezo modifications nga tannaba kubeera nga agimalayo era bwe batyo ne bagamba nti essaawa yonna emmotoka ezo bagenda kubeera nga mwana tu bazisika. Kakati saawa eyo Generations eyo gwova okulaba y'ensonga lwaki avuddeyo okubeera nga adefendinga Alien Skin mu nsonga ezo naye nga agaliwo saawa eno z'emmotoka zandibanga essaawa yonna zigenda kusikibwa kubanga tezinaba kubeera nga zimalibwayo tebanazisasula zimalayo kyokka batandika zitonaatona ng'ate tebakikkaanyaako n'oli yakola ki n'oli eyazibaguza. Ensonga no bwe zityo bwe ziyimiridde side zeeyo kankwongereyo katambi n'oluvannyuma tuyongere mu maaso. Famire ya Alien Skin ebadde ensambya ng'ekuba maviivi ku ttaka. Katulabe engeri gye beetonze tebaŋŋambye bibadde munda nti tebaŋŋambye baba basonyiye naye kye baŋŋambye nti famire ekulembeddwamu omukadde waffe maama w'omusibe baganda b'omusibe family aba closed family relatives balabiddwako ensambya nga beetonda ku lwa mutabani waabwe ekikolwa kye yakola okuba abasawo. Kati kino nekindeka nga mbabuuza kirekawa bana babadde batuleekaanira ku intaneti mbwe eddwaliro ly'ensambya nze nabagambirawo from day one tosobola lwana waliwo evidence tosobola lwana ddwaliro ddamba tosobola waliwo evidence nga bakuba abantu nsambya yesterday bafulumiza ka video nga bakuba abaana baabwe nga bakuba Yes, buterevo ogova okulaba ye mukyala Namukasa nsonga zikyali za Alien Skin zikyakutte wansi ne waggulu. Kyategerekese nti olunaku olwaleero ye Alien Skin agenda beera nga akomezebwawo ku kooti okusobola okuwulira oba ddala beyiro enaamuweebwa oba neera bagenda kumuzaayo nga bwe kyali ku mulundi guli. Naye nga bw'owulidde Namukasa yategeezezza nti olunaku olw'eggulo yo famire eya Alien Skin bakutte ekkubo
nga bakulembeddwamu maama baganda ba Alien Skin ne mikwano gye emitonotono ne boolekera eddwaliro erya Nsambya. Alien Skin ne gaali ye gye bakolera effujjo ne bakuba n'abasawo ne babaleka nga batonyolokoka amusaayi. Bagenze ku ddwaliro lino ne babeera nga bagezaako okusobola okulaba nga Mwanatu beetondera eddwaliro. Kubanga essaawa eno kyategerekese nti essaawa eno ekikyalemeza Alien Skin amukomera nsonga zikyali za ddwaliro. Singa si nsonga za ddwaliro, singa beyiro bagimuwa, naye eddwaliro likyalemezaamu era nga lye likyasibisizza Alien Skin. Kakati famire olwabitegedde bwetyo neeyolekera mu ddwaliro lino erya Nsambya Alien Skin gye bakolera effujjo babeere nga bwe batyo beegayirira beetonda balabe oba ddala omwana waabwe banaasobola okubeera nga bwe batyo bamusonyiwa. Naye era amawulire agava sayidi zeeyo galaga nti munnange eddwaliro lyandibanga mwattu lyagonze era leero tiimu Alien Skin mubeere n'essuubi lya waggulu nnyo ddala nti omukulu beyiro leero yandimuweebwa. Eddwaliro lyagezezzaako okugonda. Omanya abazadde bano, abazadde ekyamazima bo bayiwirawo ddala nnyo omubiri era maama yalabye ensobi weeri, yalabye ki kyateekeddwa okubeera ng'akola. Yadde abaana ba Fangoni ku social media bagezaako okubeera nga bakuba eddwaliro lya Nsambya, naye bwe weetegereza akatambi akafulumye olunaku olw'eggulo nga abaana basazeeko eddwaliro lya Nsambya abaana ba Fangoni ne bakuba buli gwe basanze ku olabira ddala nga mbutuufu bakolera ddala bubi. Era w'obanga olinamuko ku mutima omulungi oyinza okusabira ddala Alien Skin bagira bamubeezaayo, kuba bakuba abantu bangi nnyo bannaalumanya ne bassaalumanya buli gwe basanganga batuukanga bakuba bukubi. Ekyamazima ng'olabira ddala Alien Skin asaana okubeera nga akyabeerayoko ebbanga asobole okuyiga engeri gy'asobola okontrolingamu zinegaali ze. Naye amaama ndooza naye akatambi olwakalabyeko yalabidde ddala ng'ekituufu ekyetaagisa okukola kwe kubeera nga alumba eddwaliro. Babeere nga Mwanattu bagezaako okwogera nabo mu buntu bulamu, bageze nga munnange bagezaako okubeetondera bwe batyo basobole okusonyiwa omwana we Alien Skin. Naye nga akatambi kali bafoot soldiers aba Fangoni mwandibadde nammwe mukeetegereza n'obwegendereza niwe wandibadde gwe nga gwe nannyini ddwaliro banga gwe akola mu ddwaliro eryo wandibadde ekyamazima obaako ne kyokolera Alien Skin ku nkuba gye baakubyemu abantu mu butuufu Alien Skin ekyo ekimulika essaawa eno yali akigwana mu ngeri emu oba endala, kubanga abalenzi be bamulema okubeera nga Mwanattu abafuga. Nenga essaawa yonna maama ke yagenze n'ayogerako n'abeddwaliro, kyategerekeka nti ne Bebekulu naye yennyini yalumba abeddwaliro, omukulu w'eddwaliro yennyini n'ayogera naye n'agezaako okubeera nga basootinga ensonga fulufiga. Naye mwennyini kwegamba abantu ab'amaanyi, abantu abanene abali mu gundi ziri category eza VIP ez'amaanyi batuukirira bannannyini ddwaliro ne bagezaako okubeera nga beetonda on behalf of Alien Skin, nga kwogase n'okubeera nga bateeseganya ku batya bwe bayinza okulaba ng'ensonga zino ziggwa, bwe bayinza okulaba nga Alien Skin asonyiwibwa bw'atyo n'abeera nga afuluma ekkomera. Ekyo nno kizzaamu amaanyi nti essaawa yonna Alien Skin bw'atyo ayinza okulabika ng'ate afuluma ekkomera, kubanga kasita mutuula ne mugonjola ensonga zammwe ne ziggwa n'emisango ne giggyibwayo, ekyo kiba kitegeeza definitely nti omuntu agenda kubeera nga bw'atyo ateebwa. Kati essuubi libeere ly'amaanyi nnyo eri abaana ba Fangoni nti omukulu essaawa yonna agenda kubeera nga bw'atyo afuluma. Tugenda kubeera updates zonna eziri mu kooti tuzikutuusaako wano ku Jika Media. Gwe kyoba okola weekuumire bwekumizi ku mukutu, subscribinga, likinga n'endowooza giteeke mu comment section. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Tewera okutaninga on notification bell yo buterevu jakubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba
osanga kalango nawona toka skippinga kubanga engiri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video no jakubira nga ogimperedde like mu abatobera ebuluwe eggwanga kosana mmwe abatolera aka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mbaagaliza olunaku olungi akuume atakumira mpeera mweraba.